Kino kitwale bwoti ggwe ali eyo Munnayuganda mpuliriza. Mwasuze mutya? Munnange nno olunaku lwakedde bubi nnyo ng'Abannayuganda abamu bali mu biwoobe. Balaga obutali bumativu ku bigenda mu maaso naddala ebyo Babakama bye babataddeko oba amawulire ge yafulumizza. Kikyentegeeza Babakama oba Byabakama yafulumizza ekiwandiiko oba yakoze eggulire erigamba nti buli muntu yenna yabadde yeesimbyewo e Makindi togenda kubeera ku ballot okuleka omuyindi nkuddiramu. Wabadde weesimbyewo abantu almost 12. 11 bali bbali. 11 bali bbali Byabakama yabajjeeyo dda. 11 bali bbali wayiseewo koomu naye ng'ono yayiseewo yowa NRM. Ngenda kukubuuza gwalaba vidiyo yange bw'otambula n'akasajja osuubira obululu baabukuba dda. Tofaayo bwaba MP bwaba kansala bwaba pulezidenti naye nkubuuza mu ndowooza yo oba mu ntegeerayo osuubira obululu bwe tugenda otiikingako olwedde bukube. Nali mmanyi nti ekibiina ekikulira ebyokulonda isi kyekisooka okuverifyinga ebyetaagiso requirements ng'omuntu tannabeera nominated. Newankubadde batugamba nti batuwa wiiki nnamba oba ennaku 7 wabeerawo petitiona yenna amulugunya nti ebiwandiiko oli byawadde isi biri fake olwo n'abeera ng'asobola okubeera ng'aloopa. Bassewa ne bannya e Makindi wabaddeyo abantu almost 9 abaazaalirwayo nga badde baagala kubeera ku bwa mmeeya. Byabakama leero atugambye tebaawezezza mikono 2. Newankubadde isi ebasaba emikono 2 okubeera nga weesimbawo. Omwana azaliddwa ku kyalo Makindi ayinza obulwa emikono 2 oyo aggyibwewo kale tusigazeemu 11 n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna owokutaano ow'omukaaga mpaka ku bantu 11. Mugenza abayizi 11 mu nsiko naye temumanyi batutte mu nsiko. Kino kirabe nga abajaasi bagenze ku front naye nga temusuubira abantu bakuba masasi. So abantu 11 bagenze mu lutabaalo naye nga tebamanyi kibeetaagisa. Byabakama bw'atugamba yabaffe era mu 11 abo owa movement n'amanya ebyetaagisa n'abiwaayo. Munnange nno saagala kusawundinga nga muntu musosoze naye nze ng'awangalira eno e Bulaaya nina ebintu byempitamu mbuuza biki nze ne kyebayita nozezza ku kye bayita obusosoze. Nti zino ensi zetuwangaliramu abatuuze baazo be basinga osoosoota be basinga okutembeeta be basinga okuyisa obulungi priority yaabwe esooka bannansi. Naye bannatives b'ewaffe 11 ku bakulidde ku Makindi nga ne bajjajja baabwe babamanyi nti abo baana babuliddwa emikono. Omuyindi yava e Buyindi najja nga ze atunda kaamulali yajja ku scratch for cash asobodde okufuna emikono naye tosobola kumanya bwe bamuzaala mu Makindi omwo azze kubeera mmeeya. Awo enkubuuliza kiri ekibuuzo ekyasoose obululu bwo bwabukubwa dda buli printed already kuba singa bajjeeko kale omu manya ekibadde kigenda okubeerawo kibeetaagisa printing obululu obulala manya bubaloti obulala. Singa bajjeeko 2 kibeetaagisa printing obulala oba 3 kibeetaagisa printing obulala bigenda kubeera bya white wash basangulako. Naye bataddewo omu gwe baleseeyo kiba making batadde omu yekka yasigaddeyo wa NRM okulaga nti n'akalulu tekeetaagisa abadde ani opposite. Kati nze mbuuza osasula omusolo electoral commission bagiwa budget naye okimanyi mu Makindi temugenda kubeera mbakuba kalulu ti nno kabumeeya ompulira. Naye bwe nkubulira budget ya spending mu Makindi constituency yokka ojja gibuza Byabakama sente ziriwa ziri mu nsawo kyekiri tebasobodde kujjako omu kibeetaagisa okuwa obupapula obulala. Kyekiri tebasobodde kujjako 2 kibeetaagisa okuwa obupapula obulala wabula lekako omu wabeera ne opposite expense eno oba budget eno osobola ogifutyanka oziteeke mu nsawo.
Uganda efuse entity. Enterprise ya muntu ali eyo omwe yakoba order. Ye mbuuza omuyindi ono agenda kubeera akiikiridde baani, agenda kuweereza baani. Kuba tubeere bantu bakulu, omuyindi talondeddwa. So bwayita ng'ali an opposite, tagenda kubeera ng'aweereza abantu. Kuba olina okuweereza bakulonze, bakutadde mu kifaananyi ekyo, mu kifo ekyo, okuba ng'obawa obuweereza. So talondeddwa bantu. Wabula mulabe nga Museveni's appointment ateereddwako buteerebwa Museveni, agenda kuba aweereza Museveni. So si mmwe kwate mumulonze. Ensi kati bwetyo bweri. Mukama Katonda wa Isirayiri. Mu mwaka gwa 1974 Museveni yavaayo n'agamba bajjajjaffe bajje balwanyisa Amin kubanga ensi agenda giguza Abawarabu. Era nga Museveni ensonga gye yalaawa yokka nti Amin akolagala nnyo n'Abawarabu agenda kuleeta Abawarabu abaguze eggwanga Uganda. Era Amin oyo gwe yalagamba ebigambo ebyo ye musajja yagoba abayindi, n'agoba Abayuropiyani, n'abazaayo ewaabwe, n'akwata ikonomi y'eggwanga Uganda, n'agiza mu mikono gy'Abannayuganda. Mu ssaawa zino we twogerera omusajja yayogera ebigambo ebyo mu 74. Ssaawa zino ensi yaffe etuuse ekiseera ng'abayindi abagobebwa Amin gwe yavunaana okutunda ensi mu Bawarabu nga be bali mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Okumanya omuyindi wa bbeeyi nnyo. Genda wali mulwera, mu muceere oguli mulwera. Munnayuganda munnansi gw'osanga ng'akutte firimbi ng'afuuyira obunyonyi tebulya muceere gwa mu China mu nsi gye bayita Uganda. Munnayuganda munnansi gwe bayita indigenous. Yakutte firimbi yafuuwa omuceere teguli omuceere gw'omu China mu nsi ye. Omuyindi akuma ku gate ya Kampala Parents asasulwa sente mpitirivu ezisinga munnayuganda asomesa ku Kampala Parents. Omuyindi afuna obukadde 3 ku buna gateman, an Indian gateman. A gateman are paying higher than the teacher are teaching ku Kampala Parents ya Sudiru Lupaleria. Right now, Museveni atuze to the extent nti abayindi basiiba mu Kampala nga batayaya nga batembeeya amazzi ne switi n'obunniko obw'omunda emirimu munnansi gye yali badde akola n'ajjamu akasente. Omuyindi n'Omuchina yajja mu ggwanga Uganda n'aweebwa ettaka ly'abannansi, n'aweebwa tax holiday, n'akolerako ebintu ate n'abiguza bannansi. Omuyindi oba Omuchina yatandikawo just a small local factory ne bamusala ne batawa musolo, naye indigenous n'asalawo okutandika yadde ka bakery omusolo ne gumusuula nga tasobola yadde okumanaginga n'abayindi. Genda ku Kampala Road. 90% of the shops agali ku Kampala Road gonna ga abayindi n'Abachina. Kampala Road wano Amin we yabagoba. Genda olabe ekiriwo. Amaduuka gonna agajjuddewo ga muyindi na Muchina. Munnayuganda oliwa toyina wooli. Ssaawa zino Kyagulanyi ayimirira abannaye muveeyo mulwanirire eggwanga lyammwe Museveni aliguziza abagwira. You don't want to listen to him, but you managed to listen to Museveni in 1974 ng'abagamba Amin agenda kuguza Abawarabu ensi. Naye mu mirembe gy'Amin tewalabako yadde omuyindi yadde Omuchina ng'ali mu byobufuzi by'eggwanga Uganda obanga minister oba yadde nga MP wa katundu yadde chairman. Right now abayindi bali mu byabufuzi direct batutte emirimu nti kati n'egy'obutembeeyi bagitututteko. Ssaawa zino baagala na kutandika tufuga n'ebyobufuzi babiyingidde batandika okutusalirawo. How we can live in our own country. Huh? An Indian. Bannayuganda bali mu mabanja aga boda banja from Indian factory bu company nga beewola bakola daily food nga basasula bayindi sente.
omuyinda aleeta ebipicho bijje wabwe India kukakadde kamu emitwalo 8 bibajaji n'abireta mu Uganda n'ateekawo nsebo na boda banja omuna Uganda n'agigirayo ku bukadde 8 n'afuuka slave to the Indian. Muna Uganda n'afuuka omuddu eri omuyindi mu nsi eyiye, not India, in Uganda. Abayindi n'Abachina batutte buli kimu to the extent bagenda kutandika n'okutusalirawo, bagenda kutandika n'okutukolera amateeka how we can live in our own country. Under Museveni's regime, yagamba bajjajjaffe mu 1974 bajje balwanyisa Amin kubanga eggwanga Uganda agenda diguza abawarabu. Because by then Amin yakolanga n'amawanga g'abawarabu. Because yali musajja musiramu. Okitegeera. Yayambako Dubai, yayambako Saudi Arabia, wano Amin we yafiira Saudi Arabia bamuziika wali Jeddah. Oba okitegeera. Right now omuyindi ayina sse mu ggwanga Uganda ayimirira n'okuyimirira n'agamba we are going to crush you. Any Indian is going to crush the indigenous, the natives of the country called Ugandans. An Indian atayina yadde jajjawo mu bibibi yadde sengawo mu bibibi in a country called Uganda, and that Indian he cannot even marry a Ugandan woman. Those are the people enale mubetuletera to take over our country. Batute emirimu, batute ensimbi, batute eddembe lyaffe, batute amataka gaffe. Now they want to start deciding for us. Bagala kutandika tusalirawo. Abayindi bagala kutandika kusalirawo banna Uganda. So you no longer have anything called yours in Uganda. Omuyindi akukuba n'akutwala n'akusiba n'akuleka nayo. Omuyindi azembye obufuzi by'eggwanga Uganda direct era banna Uganda abamu bagenda mulonda just because bawagira NRM, but they cannot think. Tebasobola kulowooza yadde akadakiika akabibibi. Yadde akadakiika akabibibi. Bweziti ensi bwe zisaanawo. Bweziti ensi bwe zisaanawo ne ziggwawo. Kubanga bannansi baazo balagajjalira ensi zaabwe ne balagajjalira obutuuze kwegamba ne balagajjalira responsibility zaabwe mu mawanga ge balimu. Abamanyi value y'amawanga ge balimu ne bajja ne babayambako okuzibajjako because you don't value your country. How can a Ugandan vote an Indian? And right now byabakama is convincing Ugandans that look so nominating Ugandans from the election. Naisao an Indian has an opposed just because aliku NRM flag bearer. These people Banna Uganda, we have a duty, a collective responsibility to fight for our sovereignty. Because right now we have been occupied by Indians and Chinese. Now Chinese and Indians, they are the one deciding the economy of our country. And General Museveni can sit on camera and say that our economy is now higher than before because our Hindi and our China buying companies, but Ugandan is working in those companies. They are underpaid. Not even $1 per day. The same Museveni refused to sign minimum wage. Etteeka lya minimum wage in Uganda. Etteeka just eritugamba nti omukozi asookerwako alina okusasula emitwalo 12. Eryo lyetteeka lye bamuteeka tukyali ku tteeka ekkadde erya 1962 erigamba nti Munnayuganda omukozi asookerwako alina okusasulwa nusu kakaaga per day. Kakaaga. Era omuyindi akukozesa kubanga etteeka eryo likyaliwo kadde. By then in 62 kakaaga kaali kamaanyi ng'osobola n'okugula ettaka ku nusu 9. But right now kakaaga you cannot even eat breakfast.
But Museveni yagana okusigning etteeka lya minimum wage kubanga akimanyi companies eziriwo zonna zize under an Indians and Chinese. So Ugandans are slaves in those companies. Okitegeera. They get like low labor, cheap labor, and they manufacture things and Uganda ne babigula on high price in our country like that. Ugandans omusajja yavuddeyo n'anoonyeza nagaba na Uganda abantu abakyasinza okubeera idiots in the whole world, and indeed it's true. Some of you came out and complain about that video, but that white man was right 100%. Kubanga obusiru bwe tuliko buli ku highest level. Kwega bususa n'okwetegereza ko omuntu ali nomo.